Olowooza nti Electoral Commission esobola okukola omulimu gwayo mu bwerufu ekyo kiba kisuubira naye commissioners ab'akakiiko ak'okulonda bo bokka basobola okwesalira ne bagamba eggwanga kikulu okusinga ffe ffenna, kikulu okusinga pulezidenti aliwo, kikulu okusinga abo abavuganya kuwa pulezidenti, n'olwekyo katukole ebintu ebinaataasa eggwanga. Kyekikulu kyekisaanidde okubaawo mu ndowooza ne mu nkola yaabo bonna abali mu kakiiko ak'okukiiko aka Electoral Commission. Sawulo yafuukako bayibuli basaba mu lunaku lumu kasubi basobola okukola ekyo kubanga bakola ebituufu eggwanga libazaamu ki essuubi. Omanyi kati onoobunoonera otya eddagala kati okuba nga kuliko obulwadde abantu ne babukweka ne batabwogera era busobola okutuviiramu ebizibu ng'eggwanga. Kati ekyo bwe kibaawo mu ggwanga lyonna abali mu gavumenti ne balowooza nti ebintu byonna bitereevu oba birungi ate ng'abantu balina obusunguyi wansi. Oluusi bwe kuva ki amawanga g'olaba agakwata omuliro omulundi ogumu n'ozuuka ku makya n'olaba nti oluguliki lukutte eggwanga lyonna. Kyekizibu ekiri abantu okutya tebatayogera ki ebintu ebibaluma. Amaanyi gali mu bantu okulaba nti abantu abatabakulembera obulungi okwogera ensonga ezibaluma abo basaanidde okubawummuza. Kati aba azizeeko n'amanya nti gwema nga soogedde ebintu ebiruma abantu obukulembeze bubanga bukoze ki nga bugwera.